bano abazzukulu sebafaako. Okuva lwe yatandise okutambula olunaku lw'eggulo, Pulezidenti Yoweri Museveni aliko amabbaasa gazagabira abantu mu bitundu gy'abadde ayita, oba oliawo okusiima abaazirwanako n'abo abamusanyusa. Wabula olwaliro nga tannasimbula okuva e Bukatira mu disitulikiti y'e Nakaseke, ku lugendo lwaliko olw'ennaku 7, Museveni annyonnyodde ekimugabisa amabbaasa. Museveni yagamba newankubadde enkola eno tagiwagira, naye waliwo abantu naddala abakadde bbaasa nga gy'ayitidde nga beetaaga obuyambi bw'ensimbi obw'amangu. Naye enkola eyo saagala mugitwale nti enkola lwenjula. Eyo si nkola gye tusaanyiza okugoberera, kubanga eno yakigirawo ad hoc. Bwendako omukadde ennyo wabula Pulezidenti abavubuka basuubira okuba amabbaasa g'ensimbi abalabudde. Tumukitwala kityo abavubuka ebyabavubuka ebyo birina okutegekebwa bulungi, si bino byakigirawo. Ku nsonga z'obukulembeze, Pulezidenti ayambalidde abakulembeze mu NRM abalemereddwa okutuusa ensonga z'abantu naddala abaazirwanako e Luweero. Naye kati kineewuunyiza bwenzije eno nga kati bwenzize obulira ensonga bemulugunya kino bemulugunya kiri. Kati awo nembuuza bano bemwalonda nti ku lwaki ensonga ezo zonna temwaziteesako. Ono n'omubaka wa Nakaseke South owa DP Ssemakula Lutamaguzi amulangidde okubuzaabuza abalonzi. Nakaseke mwakola ensobi ne musindika akavubuka bakayita Lutamaguzi. Akavubuka ako tekalina mugaso gwonna. Kati yali nsobe yammwe, n'olwekyo mutereeze ekigambo ekyo. Museveni olwaliro atambudde kilomita esoba 30 okutuuka e Masiriba mu disitulikiti y'e Kiboga ku lunaku lw'Olwokubiri ng'atambula. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.